bw'oba obadde olina wuli ng'osasula emitwalo 15 egya rent, ekifo ekyo ne bakijerega n'okivaamu ate n'okivaamu mu ngeri nti ogenda kwewula ogenda mu kifo eri ekirala. Ekifo ekyo ky'ogenzeemu ekyensanvu kati ogenda kukyetimba wano ku feesi oteekeko ekifo kye musulamu, ogenda kujja na risiiti eya landiroodi nga bwe baba boogera ng'ogijjayo. Sikitegeera. Ebibuuzo bino by'olina okwebuuza nti yes kati okyusiza ovudde wali wawaado wa affordinga ogenze awalala nga ddala asobola ku affordinga naye kati ogenzeewo kati ki ekiddako? Ogenda kukolayo meeting abantu bategeeze nti wavudde eri gye babadde bajerega, ogenda bayita ku pate bamanye nti kati wavuddeyo, ogenda kubeera nga mu meeting oyogera ekifo gy'osula, ogenda kuleeta risi, ogenda kukola ki? Ojja labanga bya butaliimu. So kyova olaba ffe abagumye ne tubeera ne thick skin, obulamu tubuwadde omukisa okuyita mu processes. Nga bw'olaba nti bwe nali nakava ku university nali ne mukwano gwange omugenzi Tone twalinga tusula eyo Kasubi Kawaala. That was the process. That was how we started. Era nagamba nti ennyumba yali ya mitwalo 13. Tone, my brother, rest in peace, aleeta mitwalo 6.5, nange ndeeta mitwalo 6.5. Ezo nno ssente n'okuba nazo nga tetuzirina. But as we progressed, twavaayo Kasubi Kawaala ne tujja e Ntinda. Bwe twajja e Ntinda, ndowooza twali tusasula ssente olwo nga rent yeeyongeddemu ne tutandika okubeera e Ntinda. Nenva e Ntinda, nengendako Ekiwatule, nenva Ekiwatule, nengendako e Najjeera, nenva e Najjeera, nenkomawo Ntinda. Mbadde bwe ntyo. Naye kati sikyasobola kunyumya mboozi gye nali kuba eyo navaayo. Kati okimanyi ndi landlord mu buli kifo. Nali mupangisa nga nakava ku university. Naye olw'okuba nali patient neneewubudde kati ndi landlord mu buli kifo. Landlord Kungu, landlord Kyanja, landlord Muyenga, landlord Mutundwe, landlord gw'oyogera bwogezi kifo. Naye nga neewubudde. So njagala obeere ne patience gye nagambye ey'ensusa. Ebintu byonna bigenda kwekola in their own time. Omwana muleka akule mu lubuto.